Honorable Sekirinya yampita nangamba nti Katongole kwasaganya okuggulawo eddwaliro ne bwe yali mu kkomera nga nkubira akasimu ne muga bannange Honorable eddwaliro lenti atulemeredde n'atugamba muliggalewo ne mubadde mubiraba. Honorable Sekirinya olumbe lumulumye oluva lwe yayingira obubaka bwa Parliament Sekirinya abonyeebonye bajja ne bamuteekako agasango ne muganda waffe Ssewanyana n'abeera mu kkomera Mukama namutaasa ng'amaze ebbanga ddene mu kkomera n'afuluma. Sekirinya bwe yafuluma ate olumbe ne lutuka obulwadde bulumye Sekirinya. Nze nagenze ne mukyalirako erubaga ennaku ezo naye nga ya Rabbi oga Mungu saasira ekitonde kyo ekyakulwanirira. Sekirinya mu likodi ya Uganda wano ng'oggyeko Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sekirinya abadde ayagalibwa. Sekirinya abadde ategeera omuntu wo wansi. Ekimu n'ebirala amawulire agatambudde kati ku ofiisi nga Land Road yagenze n'ayongeza lenti sima miliyoni 2 nga mujje ku mitwalo 7 eno gamba abaana ba mwanadamu duniya ne beemazaamu lwaki. Sekirinya nga abadde ku kizimbe kyo ofiisi abadde w'emyaka gigenda mu 5-6. Okay. Olwaleero bugenze okukya obulwadde bwe bubadde on and off bugenze okukya nga tufuna amawulire nti Honorable Sekirinya afuna wayiseewo ate essaawa emu ne bikyuka nti ate obwongo bwe bufudde ne organize ezisinga zifudde ate akyaliko entunuusi ekintu ekyo kyogera kakati Honorable Sekirinya bwe yaleeteddwa ne lubaga wamaze kumpi wiiki namba maama mukadde waffe amubaddeko ne bakasagga abasawo babayise ne bategeeza maama tukusinziira nga bwe tulaba omutabani ayinza obutaddangulu kubanga obwongo bwabadde bufudde sayidi eyo wansi nga nayo eringa ekakanyadde. Kati nga maama omuzadde yazaala omwana amujjanjabye ebbanga naye agenda okutunula embeera y'omubaka terabika omusawo ate bamaze okwogera maama kyabadde alina okukola kwe kubikira eggwanga era n'akubira abakulembeze n'abantu amawulire ne gatambula. Naye Allah subhanahu wa ta'ala oyo nabbi Mungu n'asaasira abasawo badde tebannamujja ku ICU kubanga mu professionalism yaabwe tebakkirizibwa kubika ng'omuntu tuulidde ku mutima nga waliwo obutunnunsi obukyakuba. Kaakati obutunnunsi obwo obukyakuba nga kkiriza obagaana kubaddeko kubanga ffe abayingiddeyo munda ng'olaba kuliko bakuyita batya kutuyana ku mubiri otutuuyo nga kkiriza obagaana tosobola kugamba nti omuntu afudde n'akabugumo nga kakyaliko. Kati mu mbeera eyo ne tusaba Katonda abasawo ne bajja ne batugamba mulindeko amawulire agatambudde nti omwagalwa abangi afudde mugayimirize. Yensonga lwaki obukulembeze bw'ekibiina kyaffe ekirungi ekya National Unity Platform nga bukulembeddwa Honorable Joel Ssennyonyi ne Secretary General waffe omulungi David Lewis Rubongoya ne bajja ne batuula ne famire n'abasawo ne bajja ne babategeeza. Ffe tetugenda kuva wano lubaga tulaba Uganda Police simanyi kyenoonya wano ekuuma mirembe nga deployment zirwabwe tuli mu kusabira eri mugoba abantu ku ddwaliro nti muveewo sima baagala kukusa Sekirinya. Tutandise n'okwebuuza Uganda Police kiki eyagala wano bali mutugamba muve mu ddwaliro mugende bebasawo mutuleke tusabire Sekirinya awone kubanga bwe munaatunyiiza ebiddako bijja kuba birala. Naye muganda wange Map Media nja kwebaza Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bwa National Unity Platform bwebale nnyo kuyimirira ne mukwano gwaffe Mr. Update ajja kuba ateererera ddala bulungi.